tuyiga n'olunaku n'essaawa eno esemba ya divine service mudde buno bwenkya nga tuyiga okubanga mpadde omukisa okubeera maaso gammwe nga njigiriza ebigambo bye ebitukuvu ennyo. Tugenda kusobola tugeyo okusaba tulyoke tutandike okuyiga kwaffe olw'ekisa kya Katonda. Katufukamire tugeyo okusaba tuyige. Katonda w'ekisa kingi tukwebaza kubanga otuwadde omukisa omulala okwogera ku kigambo kyo n'okubuulira ebigambo bino eby'obulamu gye tuli n'eri abantu ababiwuliriza. Sababiramu naffe mu nteekateeka yonna y'olunaku olwaleero, ssaawa zino n'obudde obusigaddeyo byonna bye tunaakola olw'okusinza n'okuweereza biwere nga bigulumiza ennyo era bigwesa ekitiibwa. Tusabye nga tusabira ne bonna abawuliriza ebigambo bino bisobole bayamba okuba yateekateeka obulamu bwabwe kubwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Abaana ba Katonda, twebaza Katonda kubanga buli sabiti mujjukira wawo baganda bange bali bitundu ekyetume mukono abala bangi nnyo abali mu kibuga waneeno abala ebigambo bino mwanyinaze Aida naye nkutumiddeko nnyo ekibuye Mukama akuwa omukisa kubeerako ng'olaba puroguramu eno wamu ne jjajja n'abala bangi nnyo bambi sibamanyi balala bapya balala tuzze tutambula ffenna. Mukama bawo omukisa olw'okuyiga guneeno kwemuzze mu followinga n'okwagala obubaka bwa Katonda n'abafuba okulanga muwagira omulimu guneeno mu katono ke mulina Mukama baddizeewo byonna. So tugenda kuba tutandika ekyokuyiga kyaffe kino ekya divine service nga twakoma omulundi oguwedde tuli ku kuyiga kyaffe kyogera ku basibe abesuubi prisoners of hope and hopeless prisoners. Naye ng'ebiro bisembedde ebyokudda kwa Mukama waffe ng'ensi ewumbawumba ebyafaayo byayo tubirabira ku bubonero bwonna obwayogerwa obwawandiikibwa mu kitegambo kya Katonda. Era Mukama mwesigwa ebbanga lyonna mu Yokaana 14:29 Yesu Kristo yogera nti bino byagambye nga tena kubaawo bimala okuba mulyoke mukkirize. I said this before it come to pass that when it come to pass you might believe. Bino byabudde nga tena kubaawo okubaawo kwa bintu bino bitwongera tukakasa nti Mukama byayogera bituufu era bya mazima. So tumaze okulaba tuli mu nsi muno abasibe ab'essuubi abasibe batalina ssuubi tumaze okubalaba kategole yaabwe ey'obujeemu. Olimba bannyinaze bava okuyimba obadde olungi ennyo ngaloga okujja kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri enjiri egenda mu maaso ebuulirwa ngera bwe lugambye abantu bafuna obubaka okuteekateeka obulamu bwaffe gwe mulimu gwe tulina okukola mu kiseera kino eno obudde obw'olweggulo era tugenda kweyongera n'obunnabbi nga tumanyi baganda baffe abatera okubaako nga tuyiga. Nsaba mubeeremu okubanga tumisinga ebyokuyiga kyonna kyonna Mukama nga bwali ow'ekisa. So naku olwaleero divine service twagala kuyiga ku myaka 1000 nga gitandika ate bwe tunaa tukomeye tujja okufundikirira bwegireba nga gimaze okuggwako binaaba bitya oba wakati mu myaka 1000 egyo Mukama abantu be sayidi ez'emirundi ebiri ugenda beera abasibe ab'essuubi n'atalina ssuubi kati abasibe ab'essuubi banaabeera mu mbeera ki n'abasibe batalina ssuubi banaabeera mu mbeera ki. Ekimu ku bibiri waliwo ekyokuyiga awo. Mu kitabo kya Kulesu ya 20 onyi lwa 6 Bible etugamba ebigambo bino Mukama atugamba okuyita mu kigambo kye kitukuvu agamba blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. Alina omukisa era mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. On such the second death hath no power until kwoyo okufa okwokubiri tekulina buyinza ku ye. But they shall be priests of God and of Christ. Bajja kwera bakabona ba Katonda ne Yesu Kristo and shall reign with him 1000 years. Bagenda fuga wamu naye okumala emyaka 1000. Bajjukizako bigambo mu kitabo kya Isaya essula ya 66 bigambo byagala nnyo nyigo okuva ku nnyirwa 21 agamba nti awo olituuka nitwala abamu okuba Abaleevi ne bakabona okodinga ennyo ekigambo ekyo awo olituuka nditwala abamu okuba Abaleevi ne bakabona shall be Levites and priests. Mu kubikkulwa ebigambo ebyo bikwataganya agamba nti okufa tukulina buyinza ku bo naye agamba balibeera bakabona bakatonda wamu ne Kristo. Then wagamba oli mu Isaya 6 nti nditwala abamu okuba Abaleevi ne bakabona siyinza kumisinga bigambo nabagamba bwe banjigiriza ne soogera ku Sabbiiti mpulira nga siyigiriza kubanga Sabbath it is the mark, the sign of the living God. Buli omuntu yenna wajja n'akubulira enjiri n'agamba nti Sabbath yavaawo tuli mu kisa. Omukwano gwange omu yannyumiriza
ebigambo bineno nti waliwo yali amubulya naga nti amateeka gavaawo tuli mu kisa wawo yabanyumiriza ebigambo ebyo naga tuli mu kisa ye amateeka gavaawo sabiti yavaawo tuli mu kisa naga ebigambo bingi nnyo ko ye nti ye kale wayise mmeka nga tudde ne mukyala waawo omusajja natandika kukwana muka musajja oyagenda amateeka gavaawo tuli mu kisa n'akwana muka musajja n'amukwana omusajja n'ava mu mbeera n'agamba okwana otya mukazi wange ng'omanyiira oyakwenda ku mukazi wange kooli nti ate kati nyendera ki nga tuli mu kisa amateeka gavaawo lwaki onyiiga obanga obwenzi si bubi obanga amateeka gavaawo tuli mu kisa lwaki onyiiga nga nkwana mukazi oleka mumukwane kuba tuli mu kisa naye mukwano gwange omusajja oyo yasirikira mu ntebe we yali kwa illustration yamumala tumaze okulaba no Christ's obliquation nti embeera gye tutambulamu eya bulijjo etuyigiriza empisa ya Katonda bw'oba tusobola kugumiikiriza mukazi omukukwanako ng'olaba tusobola kugumiikiriza TV yo gibba oba leediyo yo gitwala oba kubba ssente zo n'okigumiikiriza ne bwe babbako ettaka tusobola kigumiikiriza nga batwala ettaka lyo lwaki mu mutima gwo ne magezi go okonkulingana oga nti the Sabbath of the living God was nailed on the cross yakomerwa ku musaalaba nga tuli mu kisa kyote kituuka ku ekisa kibeera ku sabiti yokka tekibeera ku mukama ekisa tekiyinza kutuukako naffe nayaga twendeko tukyuse ku bakyala tekikyuka oba tukyuse ku basajja abakyala bakyuse ku basajja leero asule nono enkyasule n'omulala tetwandize ku bufumbo bwa budumulasi bwe yagamba nti obufumbo bubeere bwa liizi oyagalako n'ogoba n'oleeta omulala ekisabo kiba kyatuuka ku leva efaanako bwetyo kitegeeza Katonda takyalina mulamwa Katonda ali fake takyalina byamulema byamusukka kale atweke tuwetwale nga bwe twagala era wawaddewo mu America program yadde etambula bagamba mbu lift high the middle finger to the sky dad nti wanika olugalo lwa wakati olusonge mu bbanga eri Katonda taata ow'omugwengula nga bagamba Katonda ekigambo ekyo batera nnyo kikozesa nga bavuma wanika olugalo mu bbanga endala ne bazissa wansi America bakigize nga bagamba Katonda abeesonyiwe bamulaga olugalo olwo bamuvuma so empisa faanako eri ukimizi Katonda atandise okutyobolewa ku leva etuuka ku mutendera bwe gutyo naye bagambe basiyigiza ku sabbiiti buli samoni gye njigiriza si birivinga nti njigiriza ekyokuyiga kiringanga ebbanja mu magezi gange okubanga soogedde ku kigambo kya Katonda buli wembuli ekigambo kya Katonda nesijja teekamu siiru ye the seal of the living God eyo tebeera message ebeera no sense sermon nja kwogera ekigambo ekyo buli message gy'obulira n'otagulumiza Katonda n'otawanika tteeka lya Katonda na Kristo muwanika mu bbanga that is a no sense sermon oba tolina kyobulidde eba half baked etteeka lya Katonda otalikoonako n'otabulira Kristo sabbiiti Kristo n'etteeka lye bw'otabikoonako ng'obulya mu samunizo zonna eyo teba njiri kyobala nti kati njiri bakitandisa ogibulira jangu otunona ekyamagero kyo that is the message of today etambula ku bituuti na buli wamu so bayibuli egambye nti baweredde omukisa bye batukuvu abalina oba baweredde omukisa bye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye waliwo okuzuukira kwa mirundi ebiri okusooka n'okwokubiri okuzuukira okw'olubereberye balina omukisa bakunaakubeeramu nti okufa okwokubiri tekulina buyinza kubo bagenda kubeera bakabona ba Katonda ne Yesu Kristo okumala emyaka 10 Isaya 6 mbadde bagamba nti Mukama Levi ne bakabona bagenda okutwala agamba nti olunyi lwa Musa tu Bayibuli egamba nti awolituuka okuva ku mwezi okutuusa ku mwezi n'okuva ku sabbiiti okutuusa ku sabbiiti endala bonna balina omubiri banajjanga amaaso ga Mukama okusinza bagenda sinza wano kitegeeza wano mu kubikulu 2:6 tulaba nga ayogera mu nsi mpya ne Isaya 2:6 agamba kubanga gulejja n'ensi empya byendikola Isaya 6 naye ku bikulu 2 bakwatagana mwana wattu essula zino kubanga omwoyo wamu ali omwe yabalungamya so essula ya 20 onyirwa kutano Bayibuli egamba kubikulirwa but the rest of the dead ne abafu abalala lived not again tebabeera balamu nate until the 1000 years were finished okutuusa emyaka 1000 egyamala okufundikira kubikula essula ya 20 eyogera ku myaka 1000 ndagabagamba nnyo nga tuyiga baganda bange ensi yakamala emyaka 6 BC yamala emyaka 10,000 paka Yesu Kristo yajja wayali wakayita emyaka 10,000 Yesu Kristo alyoka ajje ministry ye eryoka etandike okuva yava mu AD gumu so AD gumu
Yesu Kristo aliyokajje emyaka 10 nyanga yimaze okuyitawo mu eddi gumu nga Yesu Kristo tulaba azaalibwa ajja on scene wakati emyaka 12 gatta emyaka 10 teyaka emyaka 12 abayudaaya bakuuma sabbiiti ne Isimayiri abasiraamu gwe bagamba nti Ibulayimu Isimayiri w'abasiraamu before okubeera kw'abayudaaya emyaka 12 emabega sabbiiti ng'ekuumibwa over 2000 years waite emyaka emirala 12 mirala Mukama alyoka asitula eggwanga ly'abayudaaya ku siini waite emyaka 12 mirala nga gimaze okuwera emyaka 14 katutandise mu edi yakamala emyaka 12 gy'emyaka kakaaga gye twakasipensi gye yakamala emyaka kakaaga z'ennaku mukaaga eza wiiki then omwaka guno emyaka gino 10 gye giweza emyaka akasanvu the 7 days kuba Bayibuli egamba emyaka 10 ulinga olunaku lumu maaso ga Katonda so ensi yakamala emyaka kakaaga bwetubaga nti obudde buweddeyo emyaka kakaaga gyakoma mwaka gwa 12 wetubala obunnabbi naye ng'ovudde mu kubala obunnabbi jjukira kalenda yakyusibwa tutambula ku kalenda gye bayita Gregorian calendar ne bongeramu emyezi tukyali ku kalenda ya Kiyudaaya nga bwe yali so tetumanyi how long obbanga lisigaddeyo naye nga emyaka kakaaga gimaze okuba nga gizinzeeko so ensi we bange etuuse efundikira tuyi ku bunnabbi buno obulaga nti Yesu Kristo akomawo emyaka 10 nga tugitandika emyaka kasanvu Bayibuli kyebudde egamba wano eno naye abafu abalala tebabira wamu okutuusa emyaka 10 wegyamala okuggwako naye olunyiri lw'omukaaga mu ssuula ya 20 Bayibuli egambye balifuga wamu ne Kristo ne Katonda bajja kukola bakabona okusala omusango wamu ne Kristo okumala emyaka 10 emyaka 10 egenda kuba sabbiiti namba terikola mirimu naye nga tuli wamu ne Katonda ng'asembeza abatukuvu ku mmeeza ennene bwe bagenda okuba nga abagabula ekijjulo baganda bange so obunnabbi bunene bwe twogerako ebumwaka 10 Bayibuli bweyogerako obunnabbi bukakafu ebigambo bya Bayibuli Katonda byatugamba bikakafu biri sure that's why the ministry gye tuyitamu okubuulira ebiboka buno Bayibuli egamba tusole eyitibwa sure word of prophecy kigambo ekikakafu ekyobunnabbi so tetulina kigambo kyetwogera nga si kikakafu baganda bange message tugibulira nga bweri nga Mukama bwe yagiwandiisa bwetu bwebuulirwa Bayibuli egambye olunyiri lw'omukaaga lwokutaano agambye nti but the rest of the dead lived not again until the 1000 years were finished sabbiiti ngemaze okuggwako weewuunye Mukama ajjukira obutonzi bwe kambajjukizeko ekigambo kimu nga tuyiga waayita ku lunaku olw'omukaaga Yesu Kristo awaayo obulamu bwe bw'amala okuwaayo obulamu ku lunaku olw'omukaaga olunaku olw'omusanvu yawummula bw'amala okuggwako buli mukaaga bwe banga etuuka wabawo event ey'amaanyi era tulaba olunaku olw'omukaaga Kristo awaayo obulamu bwe okufa ku lw'ebibi byaffe emyaka kakaaga nga gifundikira Yesu Kristo afundikira okutangirira atonement tutandika emyaka 10 egy'ekiwummulo nga ekibi kimaze okulinyirwa ku nfeete then emyaka ennaku mukaaga ng'ekibi kimaze okwegazanyiza emyaka 14 Katonda akiwangula ku musaalaba tutandika ekiwummulo kya sabbiiti nga naye awummudde so tulaba buli wabawo event y'emyaka mukaaga Mukama nga akamala okutonda eggulu n'ensi mu nnaku mukaaga yatonda ekiwummulo mulaba ndowooza ebigambo ebyo njaba event sezo maaso nga tugenda okuyiga mu kuyiga okunaddako sabbiiti ejja nja kuddamu mbalage mukaaga we badde efundikira nga musanvu eyingira bwe banga eyingira waba wagenda kubawo event y'okuwummula esembedde Yesu Kristo amala okufa ku musalaba yigganyizibwa n'awummuzibwa mu ntaana yali amaze okufa sabbiiti n'agispendinga omwo Mukama amaze okukola emirimu gye mu nnaku mukaaga nga tamaze kukoowa yawummula ku kiwummulo ekifundikira obutonzi bwe ensi ng'emaze otukuba emyaka kakaaga eyonoonese Mukama abantu ebitonde bye yatonda bijjuziddwa ekibi kibinaabye waliwo ekiwummulo ekibinidde kya myaka 10 so emyaka gino 10 nga tugitandika yegiweza emyaka akasanvu tutandike ceaseless ages ebbanga etaliiko kubala tugenda kukoma okubala emyaka 10 nga gimaze okufundikira then tutandike emyaka egitaliiko muwendo teri agiri kumala gamba nti mwannyinaze wakamala emyaka emeka tegyetaagisa kubuuzibwa kubanga lwaki tegyetaagisa kubuuzibwa emyaka gye tumaze teri aliddamu kubala myaka oligibala pakaddi teri kuddamu kufa emirembe gyonna ate buli lunaku olugenda okukya tuyiga new revelations okubikula okupya nga tutegeera Katonda ku bulungi bwa Katonda okuwangaala bannaye okutaliiko okukoma mu nsi muno nabagambako nga tuyiga lumu
nti tunoonya ekintu kimu mu nsi muno, tunoonya bulamu. Abantu bakolera babba bannaabwe kubeera balamu, bakeera okukola okunoonya ensimbi kubeera balamu, naye kyannaku nnyo nti obulamu bwe banoonya obw'ensi eno bugenda kukoma. Waliwo obulamu butagenda kukoma bwe batafaako, obulamu bw'emirembe n'emirembe. Katonda agenda tuwa ekirabo kimu kya bulamu butaggwawo. That's the only gift kyalituwa. Omuntu kasita akuwa obulamu amaze okuwa byonna ne mu nsi muno, oli n'akuwa eddagala nga obadde olina ekirwadde ekikubala embirizi n'akujjanjaba n'owona, aba akuwadde byonna. Kuba bamaze okukujjanjaba ogenda tandika okunoonya ssente, olina wanakuwa ebirungi, n'akugulira emmere ey'ekyenkya, ekyemisana n'ekyeggulo, n'akuwa ennyumba mw'osula, naye ng'ekirwadde ekikubala embirizi ogamba kale singa nfunya mponya. Ne wabaawo ekujjanjaba gw'ogulumiza okusinga eyakuwa emmere, kubanga onoonya kudda kuli kavalinga. Naye baganda bange nga tugenda mu maaso, emyaka 1000 gimaze okufundikira, nga tumaze okubeera bakabona Katonda, nga buli muntu buli convinced abalibeera mu bwakabaka bwa Katonda nti ddala mwannyinaze muganda wange jjajja senga tatuuse lwa nsonga ABCD tulibeera satisfied okumala emyaka 10 gineeno. Kristo alyoka tusangule buli ziga tumaze tetukyalaba ku baganda baffe, then tuyoke tutandike obulamu butagenda kuggwa. Wagenda maaso n'agamba olunyiriri bwe tugenda mu kitabo kya Yokaana essula eyokutaano nnyiriri 28 paka 29 Bayibuli egamba, marvel not at this, temwewuunya kineeno Yesu Kristo yali amaze okukola omulimu gw'okuzuukiza, naga kino temukyewuunya. For the hour is coming, kubanga essaawa ejja, in the which mweye essaawa all that are in the grave, bonna abali mu ntaana shall hear his voice, bagenda kuwulira eddoboozi lya Katonda, and shall come forth, bagenda kuvaamu. They that have done good, abakoze obulungi, unto the resurrection of life, bagenda zuukira obulamu, and they that have done evil unto the resurrection of damnation, abakozi obi bagenda zuukira okuswala n'okufa okw'emirembe n'emirembe. Bayibuli egaye temwewuunya kino tinabakano era kino ekigambo kankibagambye baganda bange, mukwano gwo bwakufaako nga tategedde Katonda kaaba we ziri bange, naye bwakufaako nga wadde mu Kristo beera mumativu mu mutima nti olunaku lumu ojja kumulaba. Bayibuli egambye nti balina nti mwewuunya kino kuba olunaku lujja era lusembedde. Bonna abali mu ntaana be mulaba nti baafa ennyama yabagwa ku magumba, n'abala amagumba gaggwawo dda, bagenda kuwulira eddoboozi lya Katonda ng'akoola, kubanga ye nannyini bulamu baganda bange. Yawa obulamu. Olulimi lwe lwagamba nti beera mulamu, amagumba gali mu kiwonvu ne gabeera malamu. Olulimi lwa Katonda lwagamba nti wabeewo kino ne kibaawo. Olulimi lwa Katonda lwagamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe n'akolebwa. Luli eddoboozi lya Katonda lijja kwogera nti zuukuka, ajja kuzuukuka. Nga utula mu Lazaro nga Mukama azomuzuukiza wano, Mukama yakowola Lazaro nti Lazaro golokoka. Just kigambo kya Katonda kifuula omuntu okuba omulamu. So Katonda bw'obanga asobola okwogera bwogezi tubeera abalamu. Abazungu bakoze byonna, bakoze ziroboti, batudde mu zirabatu ne bafumba bye bafumbye, tali ategeera kyama kya bulamu. Abantu bagamba nti Katonda alizaawo atya amagumba gwako ennyama, abantu babookya ne basuula ne mu nnyanja evvu ne ligenda. N'ekigambo kye ntera okugamba abantu, tewali wansi wanjuba kintu kisaanawo tekiriiyo. Nkiddamu, tewali wansi wanjuba kintu kisaanawo kabeere mu ggulu. Buli kintu kyonna ekyakibaddeko into existence weekiri. Naye walifumba evvu kambawo ekyokulerako ku munnyu, fumba omunnyu, tabula omunnyu mu mazzi, ogunoonye togenda gulaba, gufumbe amazzi gakale nga ggwemu ojja gulaba mu ntobo. Lwaki ogenda gulaba? Kubanga gubadde mweguli nga gukyusizza foomu. Omuntu yenna yadde baayiwa evvuulye mu nnyanja, evvuulye mweriigwa yadde tokyaliraba. Mukama ali kuŋŋaanya buli patiko ya muntu n'eddawo buto nga bwe yali n'amiitinga omusango gwe. Obabulamu butaggwawo ng'akoma omulundi ogwokubiri, ali kuzzaawo buto n'oyambala omubiri ogutafa n'oyambuka mu bwakabaka bwe. Bw'oliba wakola obutali bwa butuukirivu ng'emyaka 10 gimaze okufundikira, olizuukira olw'okusasirwa omusango. Kyokka buli muntu ali mu nsi muneeno buli kyokola kiriwe bw'empeera, oba kirungi oba nga kibi. Bayibuli egamba ebigambo ebyo, abamu bakuzuukira bulamu butaggwawo, abamu bakuzuukira kufa okumemera emirembe. Okujjako Mukama waffe omulundi ogwokubiri, Yokaana 14 olusooka paka olwokubiri 3, Bayibuli egamba, let not your heart be troubled, mutima gwammwe tegweraliikiranga. Ye believe in God, gwe kkiriza Katonda. Believe also in my kkiriza Katonda, believe also in my father's believe also in minange zikiririzaamu. In my father's house, mu nyumba ya kitange, many mansions, mulimu ebifo bingi oba amakama mangi ag'okubeeramu.
if it were not so, singa tekibadde bwe kityo, I would have told you, nandibadde mbagamba, yasi yalibadde atulimba mukama waffe. I go to prepare a place for you, ngenda kubateekerateekera ekifo. And if I go and prepare a place for you, obanga ngenda okubateekerateekera ekifo era bwe ngenda, I will come again, nja kudda and receive you mbatwale unto myself gyendi, that where I am eyo gyendi, that ye may be also, namwe mubeere eyo baganda bange. Mukama watuwa ekisuubizo ekyo. So ensi mwe tuyitamu erimu ebizibu bingi bye tuyitamu. Obeerawo obwavu ne bukuluma. Obeerawo nga olaba wiiki ekuddugalidde tolinayo hope yonna yonna, n'ogumira Katonda we yakutonda. Nogamba obanga yantonda nga malanga gasobola okulya, era nze mbanga nina ssente mu nsawo, obanga nina kyonna kyenina nga ndaba nino kisheringako ne mukwano gwa ne muganda wange, si focusinga ku kyekinaddako enkya. Abantu abasinga baterese ssente mune na enjala ne muluma, n'agamba we tunamuwa amatwe gaffe tunalyaki ekyeggulu, n'agaana okugabana ne munene nga munne enjala emuluma, n'agamba emmere yakutuyisa mu kiro, yakutuyisa mu lunaku lwankya, olunaku gwako ogenda kukola otya? Kitegeeza era osubira mu Katonda byonna. So obanga olina ekitono kyolina kisharinge ne muganda oba ne munno, ebyenkya Mukama yamanyi. Ffe abakristaayo ffe n'engombe y'ebyenkya byankya y'abakristaayo si y'abantu bansi. Ebyenkya byankya, it is a Christian saying. Naye nga ebyenkya byankya nga tosiriwadde kwonona ssente za Katonda, oba bagana ebyenkya byankya nagenda n'azikasuka n'azisaasanya n'azoonona n'azimansa. Abantu abensi bagikozesa nga balya okuluvanira ebyensi eno, ebyenkya byankya, bali ssente zange nja kufa nzirekera abalala nga ebizimuliisa. Neffe tuspendinga okukola okwemalako bye tulina ku lw'obulungi bw'abaganda baffe ne ku lw'obulungi bwa Katonda, nga tusubidde byankya binaabeera bitya. Enkya ejja kufa ku byayo. Tomorrow with care for itself. Mukama bwatu bwatugamba. So Bayibuli egambye Matayo 24:3 paka 3 mu Bayibuli egamba, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Omwana w'omuntu kajja kulabika mu ggulu. And then shall all the tribes of the earth mourn. Wetyo ebika by'ensi byonna bigenda kukuba ebiwoobe. And they shall see the Son of Man, bajja kulaba omwana w'omuntu, come in the clouds, ng'ajja mu bire of heaven by'eggulu, with the power n'amaanyi and great glory n'obuyinza obungi n'ekitiibwa ekinene. And he shall send his angels, era ajja kuweereza bamalayika abo bajja kubatuma, with a great sound of a trumpet, n'eddoboozi eddene ly'ekkondeere. And they shall gather together his elect from the four winds. Bajja kuŋŋanya abalonde be okuyita mu mpewo ennyezi ensi oba buli kanyomero ak'ensi, from one end of heaven to the other, okuva ku nkomero y'ensi paka ku nkomerero endala. Pozi baganda bange, alukyalikaawo katono nnyo, awaliwo enjigiriza ey'obulimba gye bayita secret rapture, okwakula okwekyama. Bayigiriza enjigiriza yagamba nti Yesu Kristo agenda kujja, era bamulabye ku butambi obwo batera okulaga abantu nga abadde atuddawo ne munne, oli agenda okulaba engoye zigwawo, oli ayambuse abuze avuddewo, onoolaba oli bavuga emmotoka oli n'abulamu, beekwasa lunyiri nti babiri bali bakukita n'omwali twali bumu alirekebwa. Ekitegeeza nti yadde tuli ffenna mu kukkiriza banga kutambulira wamu nti si buli omuntu wakuyingira eggulu. Kyekitegeeza ekyo baganda ne mu kkanisa bwe kiri. Naye Bayibuli etugenda nti Kristo agenda kujja n'ekkondeere eddene, ekkondeere kitegeeza okuleekaana okwa waggulu. Teri muntu agenda kwambuka abule bubuzi. Bayibuli egambye bamalayika bagenda kujja basitula abalonde ba Katonda. Buli muntu malayika ajja musitula mu bbanga, kuba Mukama bw'atugambye ekigambo kya Katonda bwe kyogedde. So bamalayika bangi batusinga obungi, ate olaba basinga abantu obungi n'abali mu nsi wonna bonna yadde n'ababi. Naye ate Mukama agenda twalako bamu, si ensi yonna tegenda kuyingira mu bwakaka omugulu nedda. Abantu abasinga bagenda kuzikirira. Lwaki? Kubanga ebintu bya Katonda tebabyagala. Ng'enjoga ennaku zino bagamba tebibakolera. Ebintu bya Katonda tebimeetinga na desires zaabwe. That's why babi ignowalinga. Naye Bayibuli egambye nti ajja kuŋŋanya abalonde be mu nsonda ennya, bayisitula abatukuvu ba Katonda okubambusa mu biro ebyo mu bbanga, basisinkane ne Katonda waabwe. Wawo omukyalo omu bamuyita Nahiya, nakumwogerako. Antu omanyize omuntu waba ayogedde obulimba, njagala njogere ku linnya lye. Abantu bayinza okugamba nkola ataaka ku mannya g'abantu, naye ate lwaki soogera ku kituufu. Naye omukyalo oyo ali ku social media, ku YouTube, atera okuwa obunabbi. Alagula ono omukulu aliwo gwe bagamba bamukwata, ali mawanga gewe gwe sijja kwogera nnyo kuba si ekikulu.
yagali yamulabula nga tannaba kugira era abantu bamuwaana nnyo nti ayogera obunnabbi naye yagamba nti abalokole mweteeketeeke abalokole muzuukuke nnyo abalokole tunoonye mukama nga bwe kikyayinzika naye agamba nti tugenda kulaba mukama ng'atambula ku ttaka lya Uganda baganda bange Katonda atambule ku ttaka lino eno nga Bayibuli etugambye agenda kukola mu bbanga asindike bamalayika be Katonda atambule Uganda Matayo 24 Bayibuli egamba nti nga ekumesa okulabika ebuvanjuba ekulabikira ebugwanjuba Kristo wagenda okudda naye agenda Kristo ow'obulimba gwe yatulabula agenda gwatulabula Matayo 24 n'agamba be bagambanga nti ali mu bisenge temuyingiranga ali mu ddungu temugendanga twalabyeko ku street ze Kampala togenda yoyo setaani so nahiya bagamba nti Katonda agenda tambuza ebigere ku street za Uganda kitegeeza alanga setaani okujja kwe New Age Christ yagenda okujja so baganda bange tubeere diligent nnyo mu kusoma Bayibuli eri plain nnyo ng'etubuulira amazima gaayo naye tuziba nnyo amatu gaffe okuleka amazima baganda bange so Bayibuli egambye nti Yesu Kristo agenda sindika bamalayika be bagenda kujja kulonda abalonde be bajja mu mpewo zono okuva mu buli kanyomero basitukire wamu ne mukama waffe mu bbanga bagenda mu miitingira mu bbanga atagirinya kigere ky'okuta agenda kubeera ku kirenga kimusitudde nga bwe yagenda bagenda okudda so eggulu lyonna kamaleko ekigambo kino baganda bange waliwo essanyu lye tulindiridde erisingako obulungi litya kyewuunyisa Katonda bwe yali ng'awa omuntu obulokozi yamalawo obugagga bw'eggulu bwonna n'abuteeka mu mwana we n'amutuwa atulokole Katonda wali bagenda okujja nga watuwa tusoma akyandika enja kijuga kimu kyaba kyakubikulirwa Bayibuli egamba ne waba akasiikiro mu ggulu naye akasiikirako mu ggulu Katonda yali eggulu likaze nga bajja okunona gwe nange abali babangudde ensi eno ekitiibwa ekyo kikulu nnyo okulaba nga Katonda eggulu liweddemu buli ekirimu tekyali kuyimba tekyali kutendereza ng'ebivuga byonna byonna biyimba mu ggulu bizza okunona gwe nange abali babeesigwa so baganda bange obwesigwe bwaffe mukuuma ekigambo kya Katonda buliko essuubi n'empeera ennene tuba Timoseewo Peetero alwogerako mu Peetero ekyokubiri essula 3:12 Bayibuli egamba Timoseewo Peetero yawandika nti naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu lijja n'ensi empya obutuukivu mu butuula lwaki oyogera ebigambo ebyo wali amaze okulaba emitawaana egiri mu nsi ng'agyogeddeko ng'alaze obujeemu bw'abantu bagamba nti Yesu yasuubiza tadda n'ebirala ebiringa ebyo naye agamba naye nga byonna obirese endowooza z'abantu ezitalina makulu n'ebirowoozo eby'ensi eno ffe tulina kye tusuubira nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mu butuula eyo abagenda okutuukayo bakuumi ba Ssabbiiti abagenda okutuuka mu bwakabaka bw'omugugu tebalya mbizi bya muzizo Bayibuli egati eriyingira yadde ekyomuzizo yadde ekyonoona kubikula bwatugamba bw'oba ng'olidde embizizo nga gwe zoofiidingako ekyomuzizo ekikuli mu ggwe kirikoosinga kitya Mukama alikwambaza ati ombiri omujja ng'olina ebyomuzizo wakati mu ggwe tekigenda kuba bwekityo so baganda bange Bayibuli Mukama atugambye nti eggulu ligenda kukala Katonda ajja anoona abantu be yafiirira era obugagga bwe tulina omuwendo gwolina gwe omuntu wa Katonda munene nnyo lwaki Pawulo agamba emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda omulamu mwatuula lwaki akyogera kubanga Katonda yagugula na muwendo we were bought with a price Bafilipi 3 kyabula tugamba nti ffe waffe mu ggulu gye tulina kuyisa okuvaayo ajja atunone mu kitiibwa so yafa mu nsonyi ng'ensi emulaba yayambuka buli omu amulaba ebyesi bya kizikiza alitunona buli omu amulaba talina nsonga lwaki yeekuka kubanga Kristo omusana era ebintu byabikolera mu musana so Bayibuli egenda maaso negamba kuzuukira kw'abatuukirivu Basalonike ekisooka 4:6 agamba bw'ati for the Lord himself shall descend from heaven Katonda nyini agenda kuva mu ggulu tagenda kutuma muntu yenna tigenda onona abantu bange mu nsi mbalindiridde eno no yenyini agenda kujja with a shout n'okwogera waggulu with the voice of the archangel n'eddoboozi lya malayika omukulu and with the trump of God n'ekkondeere lya Katonda and the dead in Christ era abafu mu Kristo shall rise first bagenda okusooka okuzuukira so Mukama agenda kujja n'ekkondeere lye aligamba nti muzuukuke bwe tulizuuka ekkondeere we lirivuga eddoboozi lya malayika omukulu nga likowoola abantu b'okuzuukuka abatuukirivu bagenda okusooka okuzuukira bambala obutafa ababi balyoke bazuukire pozi njaba buulirako kuzuukira kw'emirundi ebiri okwababi abagenda olaba Kristo nga bagenda omukubira ebiwobe nga ajja kubeera mu bbanga baamutta buli muntu yenna ayimiridde mu mulimu gw'enjiri ayimiridde mu kkubo ly'enjiri ng'ebuulirwa gw'omu kubatta Kristo bw'otalikyuka kwenenya
gwali golokoka mukama ajja kule ojja kuzuukira olabe ku isonga ajja oddemu ofe ne kuzuukira okwokubiri okubeeremu emirundi egi so kati buli muntu yenna alwanyisa omulimu gwa Katonda buli muntu yenna ayimira mu kkubo ly'enjiri ya Katonda bano paapa mboogeraho kubanga balabe bamazima abasajja bonna abagolokosa okulwanyisa amazima Katonda abatta bali former mu dark ages abasajja beefula ababuulizi b'enjiri naye nga balabe ba Katonda nga balwanyisa omulimu gwa Katonda buli area weguli bayibuli bagenda kuzuukira bale ku isonga ajja mu kitiibwa twasoma sabbiiti ewedde kandi kibyo sikyabijjukira we twakooti ng'omwoyo w'obunnabbi nejja kubijjukira mulundi oguddako nja kuddamu kooti ng'ekyandikibwa ekyo omwoyo w'obunnabbi agamba nti ababuulizi b'enjiri abantu kwe beekutte nga baganya okugobera amazima ga Katonda ki ekigenda okubaawo ti ku lunaku olw'enkomerero nga byonna bamaze okuba bali desperate babatomeza bagenda kwagala okuyuzamu abasumba baabwe mu bitundutundu babayuze into pieces naye tekirisoboka. It will be too late. Abantu abasinga era twali tusoma omwoyo w'obunnabbi yalaga abantu abasinga omumala omubuulira enjiri n'akweshoninga omuntu amubuulidde enjiri n'agamba kambuuze ku musumba wange bwakkiriza kamala obubuuza omusumba wange mwebuuza bayibuli emugambe nti sande si sabbiiti bayibuli emugambe nti embizi terina kuliibwa bayibuli emugambe nti amateeka tegavangawo n'agamba no kamala okuddayo okubuuza ku musumba wange bayibuli ye emaze omuconvince nga ali convinced totally convinced n'agenda eri omusumba n'amugamba no ebyo byali bya Kiyudaaya n'agamba bya Kiyudaaya bayibuli si gyatunuulidde musumba gwatunuulidde nadda enkeera n'agamba ndi omusumba yaŋŋamye ebyo si ebikulu ennyo n'owulira ennaku ng'omusajja bayibuli agivuddeko adde ku musumba kyamugambe kyagenda ofolowinga baganda bange bayibuli tugi-ignowalinze kyokala ebintu bingi nnyo abantu batambulira ku credits za bibiina byabwe naye obuli enjiri nga bweringa eri plain etyo omuntu agamba omusumba kamala okugenda omwebuuzaako kati bayimidde mu kkubo lya Kristo be basinza ebifaananyi by'abasumba basinza bakatonda abalala ate kali betutaddeko n'ebitibwa bassaabasumba ssaabalabizi bafaaza bafuuse ddala bakatonda bennyinnyini ku nsi they are small gods on earth so many are worshipping them naye mukama agambye bajja kubeerawo nga balaba Katonda nga atwala abatukuvu be mu ggulu mu kitiibwa basabe ensozi okubagwako ekitalisoboka bakolesa ekisooka 15:5 mpaka 5:3 bayibuli egamba behold I show you a mystery laba mbabulire ekyambalaga ekyama we shall not all sleep tugenda kweba kaffe nawe abantu bagamba kusiteri atalifa no abibe bagenda okufa abatukuvu bonna sinti bagenda kulega kufa Eliya yayingira mu ggulu nga taleze kufa kyali kikakafu Enoka yagenda mu ggulu nga taleze kufa yali simba y'abatukuvu bagenda oyingira mu ggulu tabereze kufa ne Musa n'afa n'alyoka azuukizibwa n'agenda mu ggulu teri muntu yafaana Mukama n'agenda nti yayiteeyo n'agenda mu ggulu ebamala kuzuukira Yesu Kristo amala kuzuukira iba nti Maliyamu yayagala omukwatako mu Yokaana n'agamba tonkwatako sina kulinnya mu ggulu ekitange naye genda ogamba baganda nti nnya mu ggulu ekitange kaakano nninnya abantu bagamba omuntu wafa agenda mu ggulu Yesu Kristo teyalinnya atalina kibi mu ye teyalinnya mu ggulu yagamba tonkwatako sina kulinnya kati ngenda officially buli muntu agenda mu ggulu nga bategedde kibandi wali azuukira bayibuli etulaga nti waliwo abafu abazuukira awamu naye buli kintu kitebeera mu musana ekya Katonda si kyakizikiza baganda nge si bwe kiba so bayibuli egambye timbabuli ekyama ffe tetulebaka ffenna naye tuliwula eddoboozi ya Katonda nga livuga but in a moment naye mu kaseera katono in the twinkling of an eye mu kutemya kwa liiso as the last trump ng'ekondera erisembayo ekondera evanyuma limaze okuyita baliyita eddenga evanyuma ndowooza entera okuwulira for the trump shall sound ekondera lijja kuvuga and the dead shall be raised abafu bajja kuzuukizibwa incorruptible obutaddamu kuvunda nate and we shall be changed era tugenda kukyusibwa for this corruptible guno ogwononeko oguvunda oba ogusaanawo must put on incorruptible guno okwambala obutafa and this immortal ne guno ogufa ogwakaseera obuseera must put on immortality guno okwambala obutafa so baganda bange essuubi eryo musawo libeeremu ajagobeere mu nsi muno nga nawe olina essuubi ng'otambula ku makya nolaba emitala nga gikwetoolodde ne ogamba kasala olunaku lumu ngenda kugivaamu nga kwegamba nga ofokasinga omanyi gy'olaga omanyi amakubo gali abiri ekkubo ery'obulamu n'ekkubo ery'okuzikirira ekkubo ery'obulamu lirina emitawaana mingi lirina challenges nyingi naye gye tulaga amaaso gaffe gye gatulidde tulaba gye tulaga naye ekkubo ly'ababi
lirimu emirembe mingi gye bayita emirembe naye tebalaba gye balaga yenjawulo y'amakubo gano abiri ekigumya bali mu kakubo akatono nti bafokasinze ku mpeera ebalindiridde ekibuzaabuza ababi mu kkubo lyabwe ery'okuzikirira tebalaba mpeera y'ababi gye bagenda kubanga ekkubo ly'ababi lirimu amakoona teri straight bumala okuweta ekkoona wootegeera nti wakwata ekkubo ffu naye ng'oli mu kkubo ly'abatuukirivu liri straight neririmu emitawana mingi ate funda naye ku nkomerero ng'otambula wano mu kkubo nga tonakutuuka ku nkomerero bw'olengera ku nkomerero olengera ekibuga ekirindiridde olengera emirembe kwisawanisa emikono gye yagamba nti beera mwesiga okutuusa okufa weegiwanikira Stefano ng'atambula nga bamukuba mayinja n'afa ng'ajjudde essanyu n'essuubi yadde baali bamutta n'afa ku lw'amazima naye nga mumativu munywevu mutima gwe nti mubiri gwange ayo bwe yagamba manyi mubiri gwange ndiraba Katonda nze kenyininyini mwene teri ali mundabira mulala nze mwene n'amaaso gange ndiraba Katonda bwe tuba tugeze mu maaso Basalonika ekisooka 4:17 then we which are alive naffe bwe kityo abalamu and remain abakyaliwo shall be caught up together tujasitulwa wamu with them wamu n'abo in the clouds abali babafudde abalizuukizibwa abalibeera abalamu to meet the Lord in the air kusinkana Mukama ffe mu bbanga tagenda kukka ku nsi nga mbagambe baganda bange ajja beera mu bbanga nga tulindiridde and so shall we ever be with the Lord tujja beeramu naye emirembe n'emirembe baganda bange naye laba ennaku egenda osigala mu nsi emyaka 10 tujja ginagako omulundi ogujja kubanga nobadde ndaga time before the coming of nga tekirina kutandika events ezigenda okubeerawo then ababi bayibuli ebyogerako bweti Basalonika ekisooka ekyokubiri 1:7 paka ku 9 and to you who are troubled era erimwe abatekemuse aba batidde rest with us muumule wamwe naffe when the Lord Jesus shall be revealed Mukama ffe walirabisibwa ku biro ebyo mu bbanga from heaven okuva mu ggulu with his mighty angels ne bamalayika be ab'amaanyi in flaming fire mu muliro ogwaka taking vengeance on them that know not God nga asasula ekiruyi kye eri abatamanyi Katonda kambajjukizo katono nnyo bayibuli eno mpoomu simanyi ebyokuyiga kyoba sibimalayo olw'ensonga nti buli we tuyiga ate nabyenzijukira nga tene tagambye babagulizeeko bayibuli egambye nti Mukama agenda kujja mu muliro ogwaka okusasula ekiruyi kye eri abatamanyi Katonda be baliwa Isaaya 6:6 njaganye essuula eyo ova ku nyiro 15 bayibuli egamba nti kubanga Mukama alijja na muliro kubanga Mukama alijja na muliro na kitala era aliwoza na kitala eri bonna abalina omubiri abatamanyi Katonda era bayibuli egamba 16 ndowooza era Mukama bali babangi 17 wamma bwagamba olwo 17 Mukama bali tabaligenda kuba bangi lwaki agamba nti bangi be baliwa ababeetukuza bayogeddeko wano Mukama agenda oteekako ekiruyi kye Isaaya bogerako nti abeetukuza ne beerongoosa Mukama nga zino omuliro nga gumwetoolodde obusungu bwe n'ekiruyi kye eri ababi in fact mu kitabo kya Zabbuli wayogera ku muliro mu kitabo kya Zabbuli agamba God is both fire and shield muliro ate era ngabo eri abatuukirivu naye eri ababi muliro ogwaka naye wanajja n'omuliro gwe okwokya ababi n'okuba mu busungu bwe abatuukirivu bagenda kuba nga bafuna place of refuge kiwumulo kyabwe omuliro gwa Katonda teguligenda kubanga gulina obulabe eri omubi gugenda kuba omulungi solo mutuukirivu gwena kuba na bulabe eri ababi bokka abatuukirivu bagenda kubeera mu mirembe bafinga at peace nga bagulimu omuliro kugamba vengeance ya Katonda eri ababi abatuukirivu bagenda kubeera place of refuge naye eri ababi kigenda kubeera kwokya kubanga omuliro guli gwenda kuba gulina ekiruyi ku babi bokka bagenda okubanga guli against ekibi in fact kali golisangibwa mu sayini y'ekibi gugenda kuba gukwokya mukwano gwange bayibuli kyevudde egamba mu kitabo kya Isaaya 6:6 bagenda okwokya be baliwa abeetukuza ne beerongoosa nga bagenda mu nsuku amanye embizi bazitira mu nsuku nga bali ennyama y'embizi n'omusonso n'ebyomuzizo baligwerawo wamu bwayogera Mukama kali Pawulo nayogera akwotinga Isaaya mu muliro ogwaka agenda kusasula ekiruyi kyabwe eri bonna bonna abatatya Katonda abatamanyi Katonda obudde butuggwako bannange abatamanyi Katonda bayibuli egenda maaso n'egamba agenda maaso n'agamba yes agambye nti abatamanyi Katonda
and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, n'abatagondera njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, who shall be punished, abagenda okubonerezebwa with everlasting destruction, okuzikira okw'emirembe n'emirembe, from the presence of the Lord, okuva mu maaso ga Katonda, kyannaku nnyo, and from the glory of his power, n'okuva mu kitiibwa eky'amaanyi ge, baakusaanayo emirembe n'emirembe, tagenda kuddamu kubaawo nate. They shall be as though they were not before. Bagenda kubeera nga batabangawo nate, sorry, before olubereberye. Agenda maaso n'agamba, who shall punish, agenda okusasula, who shall be punished with everlasting destruction, agenda okuzikizibwa emirembe n'emirembe. Ku Bikulu 2:14 kyavudde agamba paka 17, and the heaven departed as a scroll, eggulu livaawo ng'omuzingo, when it is rolled together, nga oguzingibwa nga nozinga omukeeka, and every mount na buli lusozi, and every island na buli kazinga were moved out of their places, ne bijibwa mu bifo byabyo, and the kings of the earth, ne bakabaka b'ensi, and the great men, n'abasajja ab'amaanyi, and the rich men, n'abasajja abagagga, and the chief captains, n'abakulembeze abagoba b'amaato, and the mighty men, n'abasajja ab'amaanyi, and every bond man, n'abasajja abasibe, and every free man, na buli muntu ow'eddembe, hid themselves from the in the dens and in the rocks of the mountains, ne beekweka mu mpuku ne mu mpompogoma z'ensozi, and said to the mountains, ne bagamba ensozi, and rocks n'enjazi, follow on us, mutugweko, and hide us, mutukise oba mutukweke, from the face of him that sitteth on the throne, mutukweke okuva maaso go yatudde ku ntebe, and from the wrath of the Lamb, n'okuva maaso ge mwana gw'endiga, for the great day of his wrath is come, olunaku olukulu olw'obusungu bwa Katonda lutuuse, and who shall be able to stand, anayinza okuyimirira. Bayibuli mu kitabo kya Bikulu 15 olunyira okubiri, Bayibuli egamba, nendaba abalimidde ku nnyanja endabirwamu, who shall be able to stand, those who stood on the sea of glass, they had gotten victory, bali bamaze okuwangula okufuna obuwanguzi, over the beast, bamaze okuwangula ensolo ebwa papa, abaze bayigana ffe tuze tukiyiga, over his image, n'ekifaananyi ky'ensolo, amadini agegatidde mukolera ensolo ekifaananyi bwa papa, n'akabonero k'ensolo, that is Sunday, n'omuwendo gw'erinnya ly'ensolo, n'abo abakyali mu bibiina eby'embuleesinga 666, tuze tuyiga ebyokuyiga ebyo, abagenda okubeera able to stand. So baganda bange, omuntu embracinga purpose atambula wansirawo doctrines obwa papa, embracinga ekifaananyi ky'ensolo, akyassa ekitiibwa n'akyayigirizibwa abasumba abavedda ku mulamwa, abamala okwegatta wamu n'obwa papa, n'abo abakondera Sunday, Bible ebogera kaba tegenda kubeera able to stand, n'abo abasinziza embracinga 666, omuwendo gw'obwa papa 666, lukankaga mukaaga gwe bogerako mu kitabo guva mu title wa papa jwaita Vicarious Day, mu kitabo kya Our Sunday Visitor, statement ya from Our Sunday Visitor, kitabo ky'Eklezia mu mwaka wa 1915 February nga 18 bigambo bwe biri. So information eyo yeraga 666 sija bibala kuba kadde tekaliwo, ne those who shall be able to stand are the only people who have gotten victory over the beast, over the image, over the mark, over the number of its name. Bebagenda okusobola okuyimirira nga bawangudde. So baganda bange ababi tebagenda kusobola kuyimirira baganda bange. Obudde bugenze era baleka bungamba nti nveeyo ne kansome ekyandiko ekiri mu kitabo kya Bikulu 19 abaana abato ku Bikulu 19 11 paka 18 Bible egamba bweti, and I saw heaven opened, yenda bigulu nga libikkuse, and behold a white horse, ndaba embalasi enjeru, and he that sat upon him was called faithful and true. Yatudde ku mbalasi eyo yali ayitibwa mutukuvu era wa omwesigwa, mutuufu era mwesigwa, and righteous era omutuukirivu. He doeth judge and make war, alamulera akola olutalo alwana. His eyes were as the flames of fire, and amaaso ge galinga ennimi ez'omuliro, and on his head were many crowns, ku mutwe kwaliko engule nnyingi nnyo, amakulu yali muwanguzi, kabaka wa bakabaka era omukama wa bakama. And he had a name written, yalina erinnya liwandikiddwako, that no man knew, omuntu yenna atayinza kumanya, but he
himself naye kenyini yali alimanyi. And he was clothed with the vesture dipped in the blood, ngayambadde yesibye n'ekyambalo ekyakinyikiddwa mu musaayi, omusaayi ogwatunula baganda bange. And his name, era erinnya lye is called the word of God, ayitibwa kigambo kya Katonda. Yesu Kristo tewali kubuusabuusa. And the armies which were in heaven followed him, amagye gonna agali mu ggulu ne gamuwerekera, upon white horses, ku mbalasi enjeru, clothed in linen, in fine linen, nga bambadde bafuta enjeru, white and clean, nga njeru ate nga zitukula, obutukivu abatukuvu, that is purity. And out of his mouth, okuva mu kamwa ke, goes a sharp sword, muva ekitale ekyobwogi, kyekigambo kya Katonda, that with it he should smite the nations. Olw'ekigambo kya Katonda, olw'ekitale ekyo alyoka ateme amawanga. And he shall rule them with the rod of iron, ajja gafuga n'omuggo ogw'ekyuma, agenda bajeeza kubanga obudde bw'ekisa tebabukozesezza. And he treadeth the winepress of the fierceness and the wrath of the Almighty, and the wrath of Almighty. Alinye esogolero yensi mwe tuli, n'obusungu wamu n'obukambwe wamu n'obusungu bwa Mukama omuyinza wa byonna. And he winepress esogolero yensi mwe tuli baganda bange. And he hath on his vesture, era ku kifuba kyayinako, and on his thigh na kukisambi kye a name, erinnya eriwandikiddwako, King of Kings, kabaka wa kabaka, and Lord of Lords, Mukama wa bakama. And I saw an angel standing on the sun, nenda bamalayika nga ayimiridde ku njuba. And he cried with a loud voice, nayogera eddoboozi eddene, saying, agamba, to all of the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather, mukuŋŋaane, yourselves mwekuŋŋaanye together, unto the supper of the great God, Mukama bagabudde ekijjulo. Yesu Kristo amala okujja omundi ogwokubiri ng'atwala abatukuvu mu ggulu, ababi nga bafudde. Bayibuli egamba nti agenda kugabula ennyonyi ez'omu bbanga, ekijjulo ekinene, y'emirambo gy'ababi, that ye may eat the flesh of the kings, mulye emirembo gy'abakabaka. Bano bannaggwana ab'omu nsi muno be mutya abapaapa n'abala bonna bagenda kuba butali mu maaso ga Katonda ku lunaku olwo, bagenda kuweebwa nnyonyi zirye. Kyeva bagamba nti abo bufunyu temubatya. Bayibuli egamba nti agenda bakuŋŋaanye bali emirambo gy'abakabaka, eminyonyi ebyo girye ensega, and the flesh of the captains, n'emirambo gy'abakulembeze, abagwa b'amaato ab'amaanyi, and the flesh of the mighty men, abasajja ab'amaanyi mu nsi muno, and the flesh of the horses, n'emirambo gy'embalaasi, and of them that sit on them, n'abagituulako, abaze balwana n'abantu ba Katonda, and the flesh of all men, both free and bond, na buli mulambo gwa buli muntu, abasibe, ab'eddembe, small and great, ab'amaanyi, abatono n'ab'amaanyi bannaggwano. Bayibuli bwegambye. Bayibuli nkulu nnyo baganda bange, era neesigwa. Nabafundika n'ekyandikibwa kino eno kiri mu Luka 17:37. Bayibuli egamba, and they answered and said unto him, naddamu namugamba, where were Lord Mukama wange? And he said, nabagamba unto them, nabagamba, whosoever the body is, there either will the eagles be gathered together. Nti awali omulambo n'ensega we zikuŋŋaanira, ensega emirambo gy'ababi, ensega we zigenda okuŋŋaanira zirye. Kyobaga nti agenda kugamba ennyonyi z'omu bbanga mukuŋŋaane mulye ennyama ennyingi. Olibeera nnyama yaabo y'ensega mu bbanga, olibeera nnyama y'ebinyonyi mu bbanga olw'okubanga wajeemera ebiragiro bya Katonda, okubanga omusumba we yakulemesa okukkiriza Katonda. Olibeera nnyama ya nsega kubanga omulimu gwakulemesa okugobera Katonda, nguganze sabbiiti nkola nnyo, Mukama wange lwanneetaaga. Ojja kubeera omulambo gw'ennyama y'ensega. Kijja kuba terina kuggwa. Bayibuli egamba mu kitabo kya Zekkaliya nti Mukama laba azikiriza ensi n'ebyonna tebinaafundikirira ddala, tebina kuggwa. Emyaka 10 egimaze okuggwako 10 gye tugenda okuyigako sabbiiti ejja tujja kwongera nagyo mu maaso, olwali tulaba ekiseera nga Kristo agenda okudda ebigenda okubaawo. Tujja tutandika emyaka 10 Sitaani ng'asibiddwa mu kkomera lye okumala emyaka 10. Biki ebigenda okubaawo? Abatukuvu balibeerawo, ababi balibeerawo, biki ebigenda maaso ne ku nsi kuno. Tujja kuba tubeera sabbiiti ejja ku kiseera kya divine nga tulaba ku basibe ab'essuubi n'abasibe abatalina ssuubi, hopeful prisoners and hopeless prisoners. Are you a hopeful prisoners? Are you a prisoner of hope?
ekibuzo kikulekedde. Bw'onobeera omusibe ow'essuubi tobeera ennyama ya nsega. Bw'olibeera omusibe atalina ssuubi oli nnyama ya nsega. Ate ku lunaku olusembayo olw'okuzikiriza ensi n'ekibi olibeera mu abo abalibeera mu kuzikirira okw'okuswala okw'emirembe n'emirembe. Mukama atuweeramu omukisa. Tugenda kubatimba oluyimba lwa luzungu. Otunamala okuluyimba tulabeera nga tufundikira ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Nja kukoowoola oluyimba olwateekeddwateekeddwa lujje luyimbibwe olw'oluzungu kubanga akadde kaweddeko. Bwe kityo nga ajja tujja kubanga tumuyita ajje tuyimbe oluyimba olwo luyimbibwe. Mukama nga waliwo ekisa. Mukama yeebazibwe. Prophecy Ministry. Word of Prophecy Ministry. Baweereddwa omukisa abakwata ebiragiro bya Katonda. Olyoke babeere n'olukusa